Celebrating emyaka gy'omukyalo ono gyata tutugambe ye lwaki tugamba lwaki emyaka gyange ojagala ndi myaka 35 kati buli omu kyeyeebuuza 35 yes lwaki oyogera emyaka gyo nga bakazi tebo emyaka gyange nyina ejjogera kubanga buli mwaka gwe making nga nebaza Allah nebaza Mungu kati abatandise okugamba mbu ogisaze obagamba ki mu nsito munsi nze newompa ekinana alhamdulillah newompa 10 amina newompa 5 ndisivinga newompa 6 ndisivinga because tuyayana kukula tuyayana kujiweza buli ekizaalibwa kikula mwayo bonje eyo mwaliyo omusotudde mu mafuta agezi mpolampola olina tinti mu motoka temuli tinti mu maaso Afande. Awagamba check up John. Mamita mwana mula ashanabza tenga za polote taliko kayana. Ogambote. Wendi zena ke kuzi surprise. Ozena kuzi surprise. Surprise ene tuubye. Omgaga Nalongo bridals achitage mu sente. Neto tulete motoka yo neri muka SC yo ne unya bulungi. Avuga kanamba. Mwana yo. Nalongo nasirika. Nalongo numiza bwerere mulo. Banna. Surprising ajono afa. Nenga abana ku bondi bachimanyi. Tebachimanyi. Yes, tebachimanyi. Antikati singamba gambye. Yandisa chineti nzo twagala okay so kada subira mbera kiba mukolera ko wayita bamukola kere wasemba namwe ne mugamba lero nze mulina okay demogamba bakubuza ka make up biki ata papa uyo Nalongo atali kokana uyo Nalongo bridals achikwasa kanyisa naye abikoze Nalongo bridals ukitegeera leta ne dola bazikwa akangubi Jennifer agenda kwata ku dola ulufiga wakwata ku dola zino tagenda zikozesa mbabuulira olinza mumanyi agenda zitereka kino ekimu yagenda kitereka nkubuulira gwerinda ne Nalongo shilingi zibuzeyo okuleeta dola shilingi zibuzeyo okuleeta dola njagala omanye kyono mugagga bamusitula banezebwe 10 simanyi Nalongo ojoze bannage neba naye oba oyagalwa byonna bisoboka full figure happy birthday mbadde bize nga wokyuya naye baaba Nalongo mbadde nyina okumubeeramu
nze byampeddeko dda okugamba ntibakuleetedde ebirabo nonyumizaako kivumbi ate tuwane twakamala okwogera ku Nalongo nakamwogerako bannanga abantu nga banjagala nange nina banjagala we bati kati gwatanjagala yanvuma olabye eyo mbeerayo ennyo because I have many my sisters Doras Nalongo kale oluka luli ku nabzi obuwamu anti abawamu gatuusinga ndaba musimu yonna omulungi alimu papa mukama yanaku ndaba omulungi mulimu nze bannange ebirungi byayinaayina munazera okubyenyo nabanayo omugagga yali yokulaba ngefaananyi ekyo oba okikwata nange onteekako n'omugagga wunayimuka mbagamba bulijjo Nalongo Brighters bakakase yo Nalongo yogerako naffe mu mbeera eno ya birthday wabadde awo ffe birthday tugimanyi ate gwogimanyi nze birthday ya muganda yange ngimanyi lwaki Nalongo nfanze wala ono taano wange era abantu bangi bagamba olina obulango bungi bakuwa sente nyingi nnyo nze nanga quality not what era omuntu ate njagaliza omuntu alina ekirungi Nalongo aba n'ekirungi n'ekigamba abantu banoogenda n'okifuna ekyo kyokka kimmala muno musitatira kintu kyetugenda kungulamu naye Nalongo abikoze abantu olina bangi naye Nalongo abikoze Nalongo abikoze kitegeeza ki eri Nalongo kirina we kiteeka omuntu ku mutima kiraga one love ate kiraga nti ekyegambe nti ekintu omuntu gwabadde tosuubira wawa ebintu waliwo surprise ekutukako nogamba what ng'omuntu omusuubira tomulowooza tokola ki kwegamba ofuna mu bulamu bwe wamuteeka oba mu mind yo nomanya nti mu mutima gwange naye omuntu bw'ati yes nga tucelebrating emyaka gy'omukyalo ono gyatitugambe ye lwaki tugamba lwaki emyaka gyange ojagala ndi myaka 35 buli omu kyeyeebuuza 35 yes lwaki oyogera emyaka gyo nga bakazi tebo emyaka gyange nyina ejjogera kubanga buli mwaka gw'emaking nebaza Allah nebaza Mungu abantu bangi tebaweza wadde ebiri waliwo abafanga ba wiiki waliwo abaweza nga ba 10 waliwo abafanga ba 8 nga nebyalwadde ebingi tabiina kati nze buli mwaka gw'emaking nebaza Allah praising God because okumakinga abantu bangi nze mbalaba nga beekulisa omwaka nga bawica ebidomola bakola kinze mbeera nebaza webaza Mukama n'okumusaba ogujja nguyitemu bulungi so buli lwengattako omwaka buli lwempeza nebaza Mukama tewali nsonga laki njitoolako because tuyayana kuwangaala na kukula kati abatandise okugamba mbu ogisaze obagamba ki mu nsito mu nsi nze newompa 8 alhamdulillah newompa 10 amina newompa 5 ndisivinga newompa 6 ndisivinga because tuyayana kukula tuyayana kujiweza buli ekizaalibwa kikula tosobola kubeera ku step yemu okujjako nga mind yo girimbanga naye we nakugamba okulimba si kibi nekasa otandika okukkiririza mu birimbo byo oba ofuuse wa bulabe kkiriza obagana buli mwaka gwogattako oba buli lunaku bukale twogere kudde buli edde gyogattako obeera omuvinga tosigala mu kifo kyekimu tosigala wootudde we wamu kyovala nti omwana asooka kwavu kukola ki aba muzaala n'abeeraawo n'atandika okwavula n'atandika okutuula n'atandika okutambula process by process that's why nti buli mwaka gwa making nebaza Katonda ffe olw'okuba tukwidde mu mbeera mbi tetukwidde mu ssente tetukwidde mu ki omuntu akulaba olw'okuba tukuze tukakaaluka nakulowooza emyaka gy'otayina naye nze newondowooza emeka I don't care Katonda yamanyi kyendi
katonda ya making era yantwala mu maaso ate era njagala kugenda mu maaso saagala kudda mabega ate era buli ekizaalibwa kikula kyova abantu bakusanga omwana ng'akuze nalina kubeerawo mu kifo mbanzaala kukula kaakati ku lunaku bwe ruti nga bagambye tuwe speech yeyinza kuba etya speech yange esobola okuba nti neebaza okusooka neebaza katonda n'abazadde abandeeta wadde nga tebamala kuteesaako nti bandete ku nsi maybe singa bamala kumbuzaako sandikiriza kujja mu nsi eno kubanga yesu kristo bwe yali afa yagamba nti mugume naye nze empangudde naye mbalese mu nsi erimu ennaku njagala obategeeza nti bayibuli egamba mu yeremiya 6 yeremiya 6 olunyirirwako negamba nakumanya nga tonneemanya ne nkuteekateeka mutula mama wo gy'obeere nabbi w'amawanga which is katonda yammanya nga sinneemanya katonda abeera n'ensonga lwaki ojja kyovala abakyala abamu bajjamu embuto omwana ne bagaana okufa n'olugjamu ne lugaana okuvaamu olinagamba ekika kyaffe tekijja mu mbuto abeera katonda waliwo gwe ng'olina sente nnyingi nnyo olubuto olukumakuma naye ne luvaamu naye nga buli kimu okifunira mu budde waliwo abanoonya abaana abagumba waliwo abataazaalira ddala bonna gye bali bangi waliwo ne bataazaala kati nze gwe baazaala ate nebaza katonda nkuze nebaza katonda ndi proud okuba ng'olina n'emikwano nga Nalongo ng'asituka ku dduka lye n'alisiba n'abantu bonna abakozi n'agamba kange ne surprise ge muganda wange that's wonderful. Okay, that's a miracle. Yes, speech ya full figure ku lunaku bwe ruti Nalongo bw'oyinza kugamba ki full figure musaawa eno nga tetunagenda ku biki by'okulaba abantu bye baagala musaawa eno nina mugamba happy birthday my sister. Thank you. Thank you so much. Wamnaye buli mwaka fulidde omuto okitegeera naye ndi kito naye ate nga kito kale badde luyisa olunaku bwe ruti okitegeera Nalongo bikoze Yeah. Nalongo buulira abantu by'okola Nalongo bridal nyambaza abagole okuva ku kwanju ku kukyala paka kwanjula paka ku last ku mbaga ewasemba tulina migomesi misanana gawuni from Turkey to China. Amaduuka galiridda wa edduuka erimu liri ku Ham Block S kuliko Nalongo bridals. Edduuka eryokubiri liri ku Stimol first floor, then edduuka eryokusatu liri ku Ham Block U 009. Edduuka epya baba wali gawuni awo nazirabye okitegeera waleese omulembe yaleese omulembe mutulinde mu musomo anytime tujja mu business business mind tugenda kubeerawo katikati mugenda kulaba kye batana Nalongo bridal nga tuwambadde musono ku musono kuladi kapeti awo ojja kulaba kye tuli mu kuyiya bajja kiraba maaso awo so nyongera bategeeza nze mbagamba ekigambo kimu nti Nalongo bw'asalawo okwambaza asobola okuyimuka ku mukolo okuyimukira ddala nga ye najja ku mukolo n'akwambaza n'akutereeza n'akolaki n'akuyambako n'akwambaza emperekeze n'eddala ate era n'abakyala bano ab'ebbeeyi ab'ebitiibwa abakyala b'abasumba abakyala aba respects osobola okujja n'ofuna dress n'oguloba n'opangisa oba n'ogigwa n'ogitwalira nange ngwamu abo so abakyala abamu banoonya engoye ezo nga tebamanyi bambi abalala abantu balowooza nga nti maybe luli twalina endowooza egamba nti nakivo downtown nate kati ekyewunsa ye uptown temutawana kunoonya bintu eyo genda ku shopping mall okuba ye next Gwanju onoonye Nalongo bridal ku next Gwanju. Nalongo njagala obawe ennamba y'essimu namba yange eri 0754 44 98 39 giddemu 0754 44 98 39 tulina ne parking by that mugamba ate tuna parking awa ne security amu yawo twebaza omugaga Amis Kigundu security y'ekizimbe kya Amis Kigundu ebeera kuyo yennyini okulaba nti omuntu azze okusuubula azze okugula engoye ze bamulaba ssente zo nga bozze nazo walewa amu tebeemulirawo tebabba muntu gwe musuubuzi oba ovudde luddawo oba ozze gula kamu genda ku Amu shopping mall next Gwanzu wokka buli kintu kyowulya mu bulamu tuula wantu wamu oba ku Nalongo bridal oba ku Joystar oba ku Mulongo oba ku Kayongo fashions oba ku Jordan oba ku Medi fashions oba oyagala buli kintu kyowula kyoyagala okusuubula ng'okitwala oba kyakukozesebwa mu bulamu n'abaagala ebintu byebikozesa mu nnyumba genda ku Amu shopping mall ku next Gwanzu opposite ne osobola okuyingirawo ku Nakivubo
omulyango oguli opposite. Oba maze okufuna Nalongo bridals. Dolo ogenda zikozesa ki? Dola tuzikozesa nnyo kubanga obulamu bwakyukamu alhamdulillah nebaza Katonda. Naye kino kirabo kyange maybe nsobola n'ozirekawo nga nzirabako. Omanyi ogenda zitereka? Yes. No mpaako nange satu ntereke. Tewali nsonga nakinkubaako kubanga tebawadde ggwe. Omukisa gwange sigaba mukisa guno oguba mukisa. Nange ngufuniddeko ggwe. Nanti buli lwentolera ku mukisa gwange n'enkuwa. Ate mbanze gukendeera mba ngugabye. Lwa ddoola oba yembeera? Si lwa ddoola. Naye njagala okutegeeza mu bulamu tulina emikwano mingi nnyo nnyo era njagala okutegeeza gwe muganda wange making emikwano okusinga okumakinga aba enemies. Ensi girabe bulabi kuba tewali agenda gikungula. Omuntu gwolowooza nti gwe akwagala ng'ate takwagala. Omuntu gwolowooza nti takwagala ate nga yakwagala. Kale that's life we bulamu bwetutambuliramu. Naye neebaza mikwano gyange. Nina emikwano mingi mu bulamu bwange. Babeerawo baganda bange, bakyali bange, ba blood bange. Naye ninamu egyenjawulo egisukkuluma ku ebyo ng'obulamu bwe butambula butambuza obulamu. Naye neebaza Katonda. Omukyalo omuwadde ddoola. Lwaki si shiringi? Anti engeri gyenkozesa ddoola okusuubula ekyayina n'ettake nkozesa ddoola ate ne full figure wa bbeeyi siringi situzikozesa mu kunywa amafuta petrosite ekyebbeeyi kisigala kya bbeeyi ndi wa bbeeyi mukwano nagamba nze ndi bbeeyi ya ddoola nakugamba nti nze ndi bbeeyi ya ddoola okusinzira n'omuntu wa bbeeyi n'omuntu wa bbeeyi era omwamu ddoola n'akyusiza mu ddoola wakwatagayota n'ono nabbuzi ono Mugezi nnyo naye maama nala omukwasaganyiza kiggwedde kitya ku mazaalibwa gano? Ku mazaalibwa gano otuyise mu mbeera gye babigase nze neesanze nange essimu yeri okudde mu bugwe I know twatuula ne mukwano gwange Nalongo ne tugamba olunaku lwaleero birthday ya full figure yali yamugambako kagimanyi because baludde naye so ne tutuula meeting nno eyaddala ne twenoonyako ne tugamba katugenda kukola tutya naŋŋamba nabzi gwogenda obeera naye engeri gy'obeera ennyo naye ne mugamba kale nambuzi olowooza ki ekiyinza omusanyusa konzi oyo omukyala ayagala nnyo peesa wano sente ze era kyova olaba ekimuli bannange kimuli takita sente ze bonna bikole naye sente ze so ne tutula ne Nalongo bridals nagamba agenda mukoleko surprise. Of course it has been a surprise kuba badde takisuubira ne tubigatta ne tugamba ne Captain ajja kubeerawo. Okay, so I'm so happy Nalongo bali kwagala mukyala obaka bweri full figure kasoka wa Nalongo Nalongo bali kwagala full figure nange bali kunjagala nzani atulako n'abagagga nankubira simu nange omugagga I know nange nebaza bakonekitingako atakubye nnyo obaka bange eri full figure abasinga bamulaba mu perspective ndala naye nga fe abamumanya babaddeko naye abali close naye tumanyi chief full figure kyali muntu mulungi ayagaliza mukyala mukozi mukyala muzadde ayina empisa zezimu ku nsonga lwaki tumwagala full figure happy birthday tukwagala nnyo mami akwagala nnyo naye omwana oyo wamunyigiriza ssente okimanyi ekyo era abantu bamukaaba kati yaziga ate n'akusingako kyekibi ekiriwo so nange wazikwata bwati anyweza so owensawo anaakola leero owensawo anaakola atulekemu sebo tute leero tokoze mundu za birthday mbozi bakusalireko keeki ate nga ndaba keeki yajagala nnyo okufa obufite kyatoolwako nabuzizinga ku keeki ndowooza owuli ateeka mu bokisi giteke mu bokisi so nga tumaliriza nange neesanze ndi ku surprise eno ntya mbanzungazunga nengwa ku Nalongo Nalongo nga nsomeramu owulira Nalongo amala okunsomeramu nti amazaalibwa ga full figure ndi wangi mbu olunaku weruti ndi wangi nga nsooka mbibalabalamu ng'obudde bwange zero nga tewali naye baaba nanyigiriza byonna kaakati ate nayagadde nze abaakukola ekisingayo okuba ekizibu kitya ejjo we nabadde njawukana naawe ogikaye nagenda kukuleetera live ku makya nebuuza lujja takola live nemugamba lujja nagoba nagenda kukuleetera tv ku makya wano nekugamba nja kukubira weetegeke bila simu nga weetegeka nabadde nze agenda okukola olukwe luliro otamanyi oluwulire naye munaye wote wapaye naye nabuzi tomuwonye ekintu asigadde nabuzi mubi nnyo obwedda ndine nabuzi
nabuzi nze namukubidde ku makya ne mmuyita nga nnaje mutuma kakati ate simanyi bino nabuzi sisobola kumusonyiwa so Nalongo kusonyiwa nabuzi nga mmaliriza njagala okutegeeza nti ekyankwatagana ne full figure kiri kimu ekiti n'eggwanga lye njagala bamanye bakiyita adjusting omuntu oyo akyuka nga wolaba steering ng'ekyusa emmotoka weeti n'etunula eno n'emala n'etunula eno ye full figure byonna byonna asobola obikola naye omugamba mbu kati tugivuge ng'etunula eno akola ki akyuka so yensonga lwaki kyali wange okitegeera naye bakuba nga toli steering nze lujja tewalindabye nze muzeyindi byange sibe kiri buladi nze tewalindabye kokyuka kano kakunjagaza kikubuulira mu lulongo oli mulamu ndi mulamu webalikuba omuntu akyukakyuka ng'okyuka n'embeera y'obudde ogamba lujja tukwate ono ne tukwata wano oba okitegeera kyekikunjagaza ekyo okitegeera mbala embeera abangi kye batakulabamu bweŋŋamba nti wanaetonya tugenda gye gwaka okitegeera nabuzi kyatakulabamu nze nkikola ki nze nkikulabamu okitegeera mbala embeera bannayuganda nkibagamba nnyo nti mubale embeera okitegeera gattako okuva ku makya bwakedde ndi ku lubalaza nga bwe mbabuuza batuuse nti nedda neneetololamu wenti nti batuuse mbu nedda Nalongo omukubidde essimu nga natagaliddeeyo nzize kaboda nga kandeeta emisinde temugala Nalongo totuuka nga sinatuuka yeyembeera muganda wange nkwagaliza amazaalibwa amalungi nkwagala ebyaddala sigala ng'oli wa kabi sigala ng'osindika okitegeera njagala twebaze Sula Motors olw'embeera gyatuteerawo okulaba nti ebifaananyi bibatuukako mwenna okwetoola ensi yonna musajja wa kabi nnyo omulimu ogumufudde ow'enjawulo ku bannayuganda bonna kwe kuba nti atunda emmotoka ate era agula emmotoka empya n'enkadde ku bbeeyi eya wansi n'ebbeeyi eya waggulu kisinzira emmotoka gy'otwala so Sula Motors asangibwa Kibuye Salama Road T Junction emmotoka zonna ennene zovuga Nalongo zizo weziri zi Prado zi Kawundo zi Alfadi zi Mark X emwero ziziri zonna Benzi gwe nkumanyize ze mmotoka yo gy'ovuga kati ya bukadde 10 olaba agenda kwongera kaano That's life. Oba okyakaaba omunnyo nakugamba enkonomi bw'obuuza na mu nnamba gy'olikoledde empya ndi ku UPM naye njagala vuga UPN njagala omutuma baaba nze nakugamba nti enkonomi gikabirewo munju era gyogererewo ng'oli mu kisenge kyo kaaba mpola embeera togikuba baki togikuba balala abantu so Sula Motors bagabire ennamba y'essimu ennamba y'essimu osobola okutta ku 0701 879187 direct obeera ku Sula Motors butereevu ng'oyogera naye mu office olabe emmotoka nti nsobola kufuna motoka ki oba nfuna motoka ki Nalongo Bridal asangibwa ku Am Shopping Mall next gwanza osobola ogenda ku Joystar Fashions osobola okusanga ku Jordan osobola okusanga ku Kayongo Fashions ne Medi Stay Fashions bonna bali ku Am Shopping Mall so nolwekyo ogenda Am Shopping Mall next gwanju kuliko mulungu atunda obusuuti obulungi atunda casual wear n'ebirala byonna nyongera bagamba nti anytime any day tugenda kubanga tufuna KFC ku Am Shopping Mall kwenyininyini era nkugamba nti genda ku Am Palm Villas ofune ennyumba y'ekyoto kyo bagenda olambule olabe okugula ennyumba smart houses mu Am Palm Villas Am Palm Villas esanga mu Arkwright oba genda ku Am Shopping Mall ogula obutabo bwa Amzi okuli Success and Fly Based on Reason and Reality oba Reason has the world masterpiece oba ebintu byonna ebiriko Amzi osobola bisanga ku dduuka lya Am awo wanyini wabali next ne Nalongo Bridals. Okay. So ye embeera baganda baffe tugenda kubanga tukiwunzikira wano amazaalibwa amalungi full figure Nakangobi Jennifer mchala wa nebaza Allah nebaza Katonda nti ampadde omwaka omulala era happy birthday mu 7 Kairos Pal. Kama champe miaka mingi
mingi. Awuzeze emyaka emeka baida? 2 years. 2 years. Kikoze kyogera. Kyogera mami how are you? Okitegeera. Abadde mulwadde baida. Abadde mulwadde. Ali mu mbeera kipati. Mukama mulungi. Ali fine. Yange mami nchogora ice cream. I want ice cream. Kale tumira abakyala ababiri be tutambudde nabo side wali bosi ba kamera naye balungi baaba baaka era ne bebakolobera birungi wabawoma. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwansonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.